Tambula, tambuza labaffe maama nze ebindi ku mutima bebindese ewammwe wano wano ku mutima wewakuba wano ebigambo eyabiyogedde ye mugagga wa Jaja Walu Jeno Hadiweya nga bamuyita omusajja eyakolamu ayitibwa Walu Simbi Brian yalaze ssente ng'agenda Iganga Buseesa gye bazaala mukyala we omulungi ow'omikisa omuwanvu ate yanyumye nnyo nga bamuyita Babirye Zauja bananga bako babadde ne vibe abaana babuza babadde ne vibe ekyalo kyonna kyasanyuse. Omanyi yakoze taata yamuwadde boda abantu ne bagamba oyo no taata amuwadde boda naye bwekyatuuse ku mukyala we omulungi ennyo banange yamuwadde emmotoka nga mpyatuku Ramion UBN. Kimu kireeta obuzibu ne kiggweera mu kkooti ne basejjirinya okuba tebaabateeredde mu kkooti. Byonna tubisa mu programu y'okwanjula n'envaga ku Sunday eno saa zigenda kubeera 10 mpaka 1 wano ku Delta TV tukole nange Sharita mazima wanvu mami eyakolamu. Siba ku Delta TV nga kiwagiddwa. Sent transport to the wrong person. Here's how to reverse it with MTN mobile money. Dial *165#. Select My Account. Select Initiate Reversal. You will see your last 3 transactions. Select the transaction you want to reverse. Enter your mobile money PIN and you'll get an SMS confirmation that the transaction has been blocked from being withdrawn. And that's it. Please note, only transactions that haven't been withdrawn can be reversed.